Alright, olugambo nga bulijjo mba ntuuse ndiwo okubanga matuusa ku what exactly is happening. Breaking news, kyemanya abasinga muyinza okuba temunnagategeera. Omukyala amanyikibwa nga Sarah Birete, abasinga mubadde nga mumulaba ku mitimbagano egy'enjawulo. This woman is a human rights advocate. Yakwatiddwa. Amawulire gafulumya olunaku lwaleero, omukyala yakwatiddwa. Bannamawulire bwe bagezezzaako okubuuza omwogezi wa police Kituma Rusoke ku nsonga y'okukwatibwa kw'ono omukyala, yavudde n'akonfaminga nti yes, omukyala ono yakwatiddwa, naye police ekyali mu kubanga ekompilinga kesi ye, then abeere ng'atwalibwa mu kkooti. Bwe yabuuziddwa ku nsonga lwaki omukyala ono yakwatiddwa, gwe ssebo oba nnya abatulaba, yagambye nti ensonga ze bakyali mu kunoonyereza ku musango gwe, then balyoke bamutwale mu kkooti. Kitegeezebwa nti yakwatiddwa ali under police custody newankubadde nga tebannaba kumuteeka ku musango gwonna. Ssemateeka y'eggwanga Uganda akirambika bulungi nti omuntu yenna wanaakwatibwa talina spendinga 24 hours mu nkomyo. Bw'abanga talina musango alina okuba nga ateebwa ate abeere nga banoonya emisango gy'awere nnemba nagyo. Omukyala ono yakwatiddwa. Nze nno mbadde ngezaako okulaba obutambi obw'enjawulo. Omukyala ono abadde akyazibwa ku TVs ez'enjawulo, ku radios ez'enjawulo ng'ayogera ku nsonga. Now gwe atamanyi nsonga lwaki omukyala ono yakwatiddwa, njagala nkuzannyira obumu ku butambi obubadde butambula ku mutimbagano bwe ndowooza obwaviiriddeko omukyala ono okuba nga akwatibwa. Oba oliawo gwe wenna ali eyalaba vidiyo eno ng'obadde okola, ng'obadde oyogera ebigambo eby'ensanga bino, weetegeke okategedde. Njagala owuliriza omukyala ono. Kano ka clip yakakola ng'ategeeza eggwanga Uganda engeri gye lidobonkanye nti eggwanga lino lirina abaana n'ebyana. Njagala owulirize ebigambo by'omukyala ono Sarah Birete eyakwatiddwa ate tukomewo. You know, for me, I've moved away from worrying about the CDF to worrying about the Commander-in-Chief. Because, and I want the viewers out there to understand my cause for worry. The only appointments that are not subject to approval of Parliament are military appointments. Police IGP comes to Parliament for approval. Commissioner comes to Parliament for, so you can collectively blame the executive and the legislature. Judiciary judges walk to Parliament for approval. I don't know whether these judges in kangaroo courts they are recreating will also go for approval. But the army, the president can, that's why his son is the CTF. There is no checks and balances in the army. And now the son is promoting people based on touch. If you beat no promotion, if you do what, you will see how they are going to really butcher people in elections. All right, akatambi ako yakakola eddoboozi lye nkuzanyidde. Yalifulumya kwe yali ku interview emu nga tetunnabagenda mu elections. Now, a lot of recent yavaira n'akola clip ng'anenya omukulu. And I want to give two examples. Simon Byabakama ku ngeri gy'akuttemu emirimu gye. Kino eno gye ngenda okuzannyira yagikola 2 days after nga bamaze okukuba Bobi Wine n'abawagizi be mu district y'Eggulu. Yavaayo n'ayogera ebigambo bino ndi mu kuzannyira omukyalo ono gw'atamumanyi oba oli awo n'osobola okwegatta ku nkumi n'enkumi z'Abannayuganda basobole okuba nga babanja omukyalo ono. Yayogera ebigambo bino. Let's listen and come back. And I want to give two examples of what previous chairs of the Electoral Commission have done. The first one, Justice Chairman Akabwai, Stephen. When the army interfered with elections in Gulu, campaigning for Honorable Betul Gombe against Norbert Mao, Justice Akabwai wrote the first warning that the army must have no role in elections. They ignored it. He sent his deputy, who was then Haji Aziz Kasuji, on the ground. Once Aziz Kasuja came with a report, he stopped that election. After further assessment, he declared Norbert Mao the winner. They didn't go to voting.
When Aziz Kasuja later becomes the chair, a by-election in Rukunjiri, and the army interferes at the beginning of reform agenda. He writes to the president, withdraw the army or I cancel elections. And the army was withdrawn. But here we are with a justice of the constitutional court that cannot exercise his powers to deliver a credible election in Uganda. So we need to define minimum standards for an election so that when the army comes in and beats people in Gulu, that whole exercise is nullified. And if time runs out, then the current president leaves office and the vice president takes over, like the constitution provides. We need to move to that level to deal with the impunity of the army in our elections, to deal with characters who vulgarize democracy in this country. We need also, and this is my third recommendation as I conclude, we need also, led by the Radical Nuba, to drag the IGP to court to explain under what circumstances does he invite the army to torture Ugandans in the day-to-day policing that is his duties. All right, those are some of the words omukyalo ono Sarah Birete oba statements zazzenga akola ku mitimbagano egy'enjawulo abamu ku ffe tulowooza eziyinza okuba nga ze zaamuleetedde akabasa. Yavuddeyo n'akondeminga Museveni olw'okuwa mutabani we ogwa CDF. N'ategeeza nti buli muntu yenna aweebwa ebifo eby'enkizo mu ggwanga Uganda, he or she is subjected to scrutiny with the parliament. Agendayo ne bamuscreeninga ne balaba ng'oba ali capable. Ekifo kyokka ekitaayitako mu parliament kiri kimu kyokka kyekyo. Era twalabako n'omukyala first lady oba mukyala we Janet Kataha Museveni we baamuwa ekyoba minister teyalabikako before the parliament okubeera nga bamukubamu torch oba omulimu ogwo agusobola. So yali yeemulugunya era we yavaawo n'akola akatambi akukubiri kenkuzanyidde nga yeemulugunya ku nkola y'emirimu akulembera akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama engeri gya drivinzemu ensonga eno. Akuwadde n'example nti abaaliwo we wabaawo incidents ng'eziriwo mu kano akalulu bafuula olaba nga bayingaginga era nga batekinga quick and direct actions okusobola okuteekawo embeera ennuŋŋamu eri conducive okutambuza akalulu kaneeno. Naye ono ye kiragira ddala nti ayina wajja ebiragiro tafaayo akolanga bw'ayagala atyo. Era gwe wena atulaba ndi wano okwongera okutegeeza nti omukyalo ono abadde bambi alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu era abadde ayogera buli waafuna omukisa okuyisawo eddoboozi lye wallahi abadde ayogera ate ng'ali so much assertive ku nsonga ye. Tekikyaliko kweka, amawulire gafulumye, poliisi yakonfaminze she is arrested newankubadde nga bakyagaanye okwogera omusango. Togenda kwewuunya nnyo nga bafunyeyo bi trumped up charges ne babimusaako. Don't be surprised. Naye nga basobola n'omutereka for quite some time because such people ababadde boogera obuntu buno bubadde butambula nnyo. Ate abantu ababulaba bayina age bracket. Waliwo emyaka gy'omuntu egyogera statement ng'eza Sarah ono Birete n'ogamba mu butuufu oyo mukazi mutuufu. So baba bayina omukwatamu. N'olw'ensonga eyo geega amawulire tambuza video.